Ekiteeso eky'okujja obwesige mu Minisita Pacis Namuganza kyakulemberwamu kati Commissioner wa Parliament Solomon Serwanyi era gibyaggwera ng'ajjiddwamu obwesige ku by'okuyisa olugaayo mu Parliament. Olunaku lwaleero Minisita omubeezi w'ensonga z'amayumba Pacis Namuganza yeegasse ku abo abazze bateeka emikono ku kiwandiiko eky'okujja obwesige mu bakomishona era Minisita asoose okukola kino. Namuganza mu kwogerako eri bannamawulire ategeezezza nti olukiiko lwa baminisita olukubirizibwa Pulezidenti terubagaanangako kuteeka mikono ku kiwandiiko kino. I have not heard any word from the President against this motion. N'aba kusayininga, n'abanaagaana okusayininga, n'abali kukozesa erinnya lya President. Naddala bano abakulembera wano Parliament. Mbu President yangambye, yakugambye nga gwani. N'olwekyo saagala omuntu wano yenna atiise tise omubaka. Mbuta sayininga President yangambye temusayininga. Ono mukola kino awulikise nga abadde yeesasuza abamujja mu bwesige. Personally, I was censured over nothing. Over nothing. Namuganza agamba nti Parliament eweddemu ensa era kyekiseera edde ku mulamwa ng'ono agamba nti singa wateekebwa akalu k'ekikungo bannayuganda bawerako basobola okujja obwesige mu Parliament yonna. Siwagira nguzi. Enguzi mu Parliament muno esusse. Fenga abamu abalinako ebiwandiiko ebiri hidden. Wobitulamu weewuunya n'okwewuunya. Abantu ba bulijjo bakooye enguzi mu Uganda muno. Tewali muntu avaayo kulwanyisa nguzi, ayigigi atya buti, ebitongole byonna ebirwanyisa enguzi babitiisatiisa. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament George Ssenyonyi ng'ali wamu ne baminisita b'oludda oluvuganya wamu n'ababaka ku ludda luno nabo batadde emikono ku kiwandiiko ekijja obwesige mu bakomishona. Fe mu NUP twakuba enduulu etugamba bannange waliwo wano abaawuuta supu y'abannansi. Wano kye baakola kikyamu mu mateeka na mu buli ngeri yonna. Baatuula bo nga bo ne basalawo okwegabira ssente mu nkukutu. Kaakati kano akasiimo k'abannaffe kateesebwako wa ye abaffe bali bakayingira mu ofiisi nga bakamalamu emyezi nga n'omwaka tegunnawera ne batuula ne bagamba katwesiime. Mweyanza ki mwesiima ki nga temunnaweza na mwaka soke tujje ebyobufuzi mu nsonga zino ekyakolebwa kikyamu. Kubeera mubaka wa Parliament ng'ogamba nti olwanyisa bitongole bya gavumenti biryanguzi kubanga gye gimu ku mirimu Parliament gyekola yena ate n'olabikira mu kulya enguzi. Kale tulina okwekuba mu ttooki ngaffe era nze nkikoze ku lw'abajulizi bano. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Parliament. Kayonyo Joseph Serwoza